ffe twagala kakasa bannamasaka ky'eddoboozi lyammwe lye mwawaayo ery'omwanguka nga mulonda Rose Nalubowa. Eddoboozi eryo ligenda kukuumibwa era tuli basanyufu nti balooya baffe bagenda kuteekayo main petition era omukyalo oyo ajja kuvaayo. Bannamasaka tebayinza kukkiriza kiswalo kya kubeera na muntu ng'oyo atalina mpisa, atalina buvunaanyizibwa. So tusuubira nti kesi yaffe ejja kutambula ate mu bwangu tusobole Nalubowa asobole okweddiza ekifo kye, mmwe bannamasaka kye mwamulonderamu, tusobole okutwala kozi yaffe mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. The Honorable Rose Nalubowa nga bw'abazaabulira eggwanga teyali mumativu na nsalawo ya mulamuzi asiimwe okusalawo okuddamu okubala obululu e Masaka ku kifo ky'omubaka omukyala, era nga ba lawyers n'atusaba tu withdrawing okuva mu exercise eyali egenda mu maaso ey'okuddamu okubala obululu kubanga exercise teyali mu mateeka, n'atuwa instructions okuba ntudda mu kooti okuwakanya process eyo. Twetegeka okuwakanya process eyo nga tuyita mu kooti. Mu mateeka mu process y'ebyokulonda, mu process ya kooti ng'eyo, buli wojja mu kooti ne weemulugunya tekikkirizibwa kakiiko ka byakulonda genda ku stage eddako. Mukijjukira mu kusaba okuddamu okubala obululu mu tteeka Electoral Commission yali terina kugenda mu maaso na kugazeetinga muwanguzi era n'ekikkiriza ng'amateeka bwe galagira. Era kasita the Honorable Rose Nalubowa yagamba takkiririza mu biri mu kuva mu recount process eya kooti, era Electoral Commission yali ekimanyi bulungi nti application gyeri era yali represented ne mu mata eyo. Mu mateeka yali terina kugenda mu maaso na kugazeetinga muntu yenna ng'omuwanguzi nga kooti gye tuddukidde tennaba kusalawo. Naye nga bwe tumanyi nti ebitali bya bulijjo byongera ogenda mu maaso, akakiiko k'ebyokulonda twewuunya nga tukyali mu kooti nako mu nsonga ezo ne kagenda mu maaso nga tekannaba na kugazeetinga mukulembeze wa ggwanga oba na ba-MP balala, ne kagenderawo mu nnambiro okugazeetinga the Honorable Namere Justine n'ebifo by'abakyala byokka. Ekyo kyali kigenderere okulemesa okusaba kwaffe okuwakanya okumuteeka mu kyapa kya gavumenti oba gazeeti okuwakanya eby'omulamuzi asiimwe kusobole okugenda mu maaso. Gazeeti bwe yamala okufuluma nga munnamateeka essaawa eyo okitegeera nti ekijjayo omubaka oba omuntu gwe bagazeetinze nga MP ebeera petition, so si application ya revision. Okusaba kwa revision kubeera kwa kooti enkulu ey'e Masaka, omulamuzi omukulu e Masaka we kooti enkulu okutunuulira ensonga z'omulamuzi wa kooti ento oba ensonga ze yazikoze mu mateeka. Naye ekyokujjayo omubaka nga amaze omugazeetinga kibeera mu petition. Naye mu mateeka ne tumubuulira Honorable Rose Nalubowa nti tewali kitugaana kubeera na byombi. Osobola okubeera na application ya revision ne petition, so byombi ne tubi preparing era byombi bibadde ready. Naye lutuuse mu kooti olwaleero, tutuuse mu kooti nga tumanyi tuzze ew'omulamuzi wa kooti enkulu ey'e Masaka oba yakola ku nsonga za kooti y'e Masaka. Twewunyizanga omulamuzi atudde mu ntebe gwe tumanyi obulungi wa kooti y'e Kampala. Tugenze n'okubuuza e Kampala nga kozi lisiti ye kwabaddeko emisango e Kampala. Kati ne twewuunya ng'era applicant bwe yeewuunyiza nti waki omusango gwange gwaguleetamu omulamuzi mupya mu kooti ento yatandikira ku gino misango, lwaki? Era ndaba omulamuzi omupya naye kengera agenza okunoonyereza ng'atugamba ye mu bigambo bye nti ng'alaba embeera y'omulamuzi gwe bamuwadde tajja kufuna justice. Omuwaabi alowooza ntajja kubeera w'amazima mu nsonga ze. Tetukomye ku kwekyo, awo wennyini omuwaabi awadde instructions ba lawyers ne bakola n'ekirayiro n'alayira nti nze seesiga mbeera ya kooti nga bw'etambula. Ekyekirayiro omulamuzi n'akigoba. Bw'avudde awo n'agamba nti ye mu mbeera zonna
agenda maaso n'okuwaaba kuno okwono ne oba mumativu oba simativu oba balooya weebali oba omuwaabi waali oba taliiwo ye agenda maaso ne kkooti ye. Kati naffe bannamateeka etufuniddemu obuzibu. Ekizibu ekibadde n'omuwaabi naffe bannamateeka ne tugamba tulabangako mbeera omulamuzi mwayogeramu n'eddoboozi erya waggulu ennyo n'obukambwe obuyitirivu ng'atugamba nti oba musazeewo okubeera wano oba temuliiwo oba omuwaabi waali oba taliiwo genda maaso n'okuwuliriza omusango guno. Ne tugamba mu mateeka tosobola kuwuliriza musango nga nannyini gwo taliiwo. Naye wadde oda yakko mu kkooti nti ogenda maaso nagwo, awo tulabidde nti nno tetukyalina kkubo ligenda maaso na revision. Era ne tumuwa advice ntwogereko n'ekibiina omukisa gwe tufunye kubanga kano akalulu yajjanga member of parliament ku lwa National Unity Platform. Omukisa gwe tufunye balooya baffe bonna mu kibiina naffe ne tukkiriziganya kimu tengeri gye tulina amakuba aga mirundi ebiri okutuukiriza kye tubale tusaba wano tugende n'ekkubo limu kubanga alina ekkubo lifunye emiziziko tetulyesiga liyinza okuba litumalira budde. Lwaki? Tulina ennaku 3 zokka okuba le bateekawo gazeeti eyo. Ennaku 3 zokka zitandise n'okutambula wiiki egenze mwe tulina okuteeka amaanyi gaffe mu petition omukisa nti ensonga zonna eziri mu kusaba kuli zonna ziri mu petition n'okusinga ku ezo. Ne tulowooza nti okumala obudde mu application ya revision gye twali tulowooza nti kkooti ejagala nnyo okwetereeza katumalire obuvunaanyizibwa bwaffe n'amaanyi gaffe mu kuwaaba okusobola okugjayo omuntu eyalangiriddwa mu bukyamu. So tukkiriziganyiza ffenna nga omuwaabi n'ekibiina tugenda mu election petition kubanga ekisooka tuba kukkiriza genda maaso g'omulamuzi ono mu revision tewali kujulira ku bintu bye babadde asalawo. Awo abadde asobola okusalawo ebintu ebikyamu nga tetulina nekikutujulira. Ne tugamba bwe tugenda mu petition tujja kugenda maaso g'omulamuzi gwe batuwadde era bwe tutakanya na nsonga ze tulina n'omuwaatu ogukola ki okujulira. Ne tulowooza nti mu mazima g'okuyamba ensonga eno bannayuganda gye batunuulidde tuleme okudda mu mazina oluyimba lwa kkooti lwebadde tutaddeko kubanga omulamuzi omuntu wagamba nti seesiga musango gwanguwuliriza abalamuzi bangi bwagulemeddemu the Honorable Rose Nalubowa natuwa instructions nti bw'aba agambye nti ayagala kusalawo oba bwe tuliwo tetuliiwo katulabe bwagenda mu maaso n'okusalawo kubanga olwedde kiraga nti ayagala kusalawo bibye kwe kuweebwa instructions zetugendeddeko ne tujjayo okuwaabako kwa revision era empaaba yonna ebadde mu maaso g'omulamuzi oyo tugijjeeyo tugenda giwoleza mu petition ey'okugjayo eyalangirirwa mu bukyamu. Petition eyo n'olunaku lwaleero nga terunnaba kuziba nga kkooti nzigule kasita Electoral Commission etuwa empapula za DRA forms eziri certified tugenda kuyingira kkooti bonnambira tugenda bayita twamunnyonnyola ensonga eyo kandi ayinza okwewuunya. Embeera eno si yeesoose mujja kujjukira mu musango gwa Ngoma Njime n'ewindi bya Nnyima embeera eno yaliwo naye okusinga omusango abamu gwe mujjukira ogwa Moses Kasibante ne Katongole Singh waliwo embeera efaanana bweti ng'omulamuzi Odochi mu kkooti y'Emmenge ento agezaako kwonoona musango gwa Moses Kasibante era mu bintu ebifaanana bwe biti ng'ali mu kusalawo recount mu bukyamu. Era ku olwo mujja kujjukira twagenda mu kkooti enkulu era bwe tugenda mu kkooti enkulu mu petition mujjukira bulungi nti omulamuzi wa kkooti enkulu mu petition yasazaamu okulangirira n'okugazeetinga Katongole Singh ng'omubaka era Kasibante Moses n'addizibwa obuwanguzi bwe. Abalowooza nti gwe gusoose si gwe gusoose mu mbeera y'emu twali tuwanguddeko embeera eno embi era tukakasa nga bannamateeka nti ensonga zonna ezibadde mu revision n'okusingawo tuzitwalawo omulamuzi wa High Court nga bwe twazitwala musango gwa Katongole Singh ne Kasibante Moses era mwattu ne tuvaayo n'obuwanguzi.